Programs controller oba vunanyizibwa ku biweerezebwa ku mpewo za radio ate era ne ku Bukedde TV nga news anchor. Nebaza Katonda ansobozesezza okubeera nammwe ku mukolo guno kubanga bwakedde nga sikisuubira mbadde nina emikolo ng'esatu gye nnina okubeerako olwaleero naye nsobodde kwatendingako ebiri ogumu guganya olw'obudde naye nasuze mitiyana eyo badde nina okudda ng'etteeka okusobola okubaawo ku mukolo gwa muganda wange Julius
manya abasajja bano mbaagala nnyo nga bw'obalaba Suna Beni, Maswanko, Julius, mumanye ekibanjagaza basajja balungi, basajja bakakamu kyobola mbaagala era nyumirwa nnyo okukola nabo. Tetuyomba, tetulwana, wabula tukola emirimu gyaffe nga Basseruganda. Era lwakuba bo baagala nnyo okumpita mukama waabwe naye nze mbayita baganda bange kubanga kyekyo bwe kiri. So njagala kwebaza Katonda akuumye muganda waffe Julius. Emyaka gy'alina emituufu sigimanyi naye ekirungi akyali muto oba tannaba namuwasa. Simanyi oba waliwo eyeetegese, kyo nakyo tuyinza okikolera ddala omulundi gumu. Umanyi nasomako ku busumba. Tuyinza okikola lumu ne tukola ki? Waliwo eyeetegeseeyo? Bayinza okuba bagenze. Kale naye nga saabadde mugenyi mukulu oza ku kigambo kino, birthday bantu kati kifuuse ekintu eky'amaanyi abantu bakola nnyo omukolo guno gwa birthday. Oli ng'ajjukira olunaku lwe yazaalibwa n'ajja mu nsi n'abeeramu. But ekibuuzo kyange ekikulu ekinzijidde mu bwongo nga ndowooza ku birthday kibadde nti yes wajja mu nsi n'ozaalibwa era oserebulatinga, naye ekibuuzo kyange ekinene nga kiri nti okozeemu ki mu nsi? Kubanga kkiriza obaganga nga bwe tusanyuka wano olwaleero waliwo olunaku olw'okukaaba lwe bali kwogerako ebigambo gundi bamanyi okutulimba. Gundi abadde muntu mulungi, abadde bw'ati, ne bw'aba abadde musezi baga nti awo yabadde mulungi muyitirivu, naye nga ku kyalo babadde bamukaaba. So mikwano gyange abasinga bali wano tuli bavubuka, mbasaba ekintu kimu ekibuuzo ekyo tukyebuuzenga. Tujja kuserebulatinga emyaka mingi tusanyuke mutuwe ebirabo tuzine tuyimbe, naye ekibuuzo kiri nti munsi muno okozeemu ki? Kulisano kandi gyaffe abatwerekerako etizeri gye twaliyo banange mukulekeeyo. Ekitiibwa kye twafuna kiyitirivu nnyo naye nga kyatandikira ku mmwe bannange mwebali eddala. Abaweereza ab'oku TVs ez'enjawulo bannange mwebali eddala. Muganda wange Emma webale twagisiima twagiraba wakikola webale nnyo webali eddala. Wabaawo kiro kyonna webali eddala. Mary Nambwayo emirimu twagiraba ne mu lutambula bagiyisa webali nnyo webali eddala. N'emikutu egy'enjawulo gyabifuna naye nga gaali maanyi gammwe mwebali nnyo mwebali eddala. Bannange mbeebaza sirina kyenyinza kugamba naye mwatuweesa ekitiibwa twagenda tutiitiddemu katwababina ababiki erisi waffe naye mwasooka ne muteekawo omusingi ogwamu ogwasooka mu abaava eno bali abalala ne beeyongerezaako ne tukimaliriza. Bannange mwebali nnyo mwebali eddala. Olunaku olwaleero tuzze ku mazaalibwa ga muganda wange Ssebatu Julius. Ssebatu muganda wange tulya ddala Masaka, twajja tutambula ffenna mpaka n'olunaku olwaleero tukyali ffenna. Mukama atukumye yeebali nnyo yeebali eddala n'okubeera ng'asajja kudde ng'asobola okuyimirira nga wano naye n'ayimirira mu mikolo nga gino n'agiteekateeka. Nno si kyangu, kibeera ky'amaanyi era Mukama weebali nnyo yeebali eddala okubanga Ssebatu tusizaawo ebusubi gye yava manyiiro nnyo busubi yava twatambula ffenna ng'antwala ewaabwe naye nga nandaga we yasomeranga nandaga ne mukubo mwe yayitanga. Kati waliwo twayitanga nga ebbaba n'ebbali Kisaka nga mubuuza kati wanowo bw'otuukangawo ng'obuuka bubuusi naye kati nawo nayitangawo. Twasomanga ekiro ne babata ssaawa 4 ne muuzanga kati bw'otuuka wano yiyaki namanga mpitawo ne muga wayitangawo ng'olowooza ki nti nina okutuuka. Kale nembeera yonna eyo gye yava ne waali kati Mukama mulungi yeebali nnyo yeebali eddala. Webale tukumira Ssebwatu webali nnyo yeebali eddala. Mwami wa Lugembe Moses ono gwe mulaba ali wano, mwami wa Lugembe Moses ono gwe mulaba ali wano, Fazila Shiba Bobby Kenzoli Sirika. Nze enkola yo yange ng'omuntu siranye okwagala kulinda nnyo muntu kumala kuvaawo noddaayina owekubya enduulu nyamanyama omusajja ogo mulaba oyo yakolera bw'ati nedda. Nze ne bwe mba nga sinafuna maanyi gabaako kyenkwata ne musiima naye nsigala nkyogera buli kaseera wakiri yensi ye erikimanya. Mwami wa Lugembe ono ye yanzigye Masaka nandeeta e Kampala.
ekyo nkyogera mwalero naluli ndiba nkyogera kubanga era kyekituufu ate era ge mazima nolwensonga oyinza okundabirawo nogamba nti obanabuuka bubuuseeyi nenzija nengweno nentukira mubitiibwa ebitevuŋŋana waliwo omuntu eyampereza omukono nange nentuuka wano nga nange mulabako n'alaba ne ku birungi byenkoze mu nsi eno n'alaba ne ku njajjatibwa gyenjajjattiddwamu nga naye muli agamba nti yes omusajja nze namusipotinga nemuleeta omanyi n'okusipotinga nakyo kitone okusipotinga kyeki kwekuyimira n'ogamba ti omusajja oyo wemuleeta nemusawana asobola okuzannyawo bulungi mwami wa Lugembe ono alina ekintu kyeyakola naye ayinza okuba Lugembe ono wakeera ku makyanga alina tasiki ey'okubako purezenta gwaleeta okukola pulogulamu y'ekiyatawaala naye nasirikiramu katono nnyo n'ajayambula n'agamba nti nange ngikwasiza noonya omuweereza okitegeera ekyo ekintu ekyo omuntu wagamba nti naye naawe twalamu okitegeera era omusajja gwe nasipootinga teyamugaana yagamba nti oyo wogambe nti tugende n'oyo ekino ekyo mwami walugendo wakikola naye kyankanga nnyo nebuuza ne wajja amaanyi wakiwaliŋambye nti oba noonya omukubi w'ebitongo ayo dijja oyo yasobola okuzuzuma ne munoonya naye omusajja akola pulogulamu ez'ebyenkulaakulana ez'ebyamagezi era n'olonda nze kyansizaamu nnyo amaanyi mwami wa Lugembe okubanga enteekateeka nange nagiyinamu omukono webale nnyo webaliyo ddala kandaga nti no olina engeri gyondabamu oba olyawo ey'amaanyi tweyanziza bannange bafaani bange abalungi nze manyi nti nno muli wano omuntu agala Ssebwate Julius nange abeera mukwano gwange era mmanyi nti nno abantu abasinga mikwano gy'Amaswanku mikwano gya Ssebwate mikwano gya Engineer Male bonna abasinga mwasooka kulaba nze ne mulyoka mwagala ne bakyali bange ekyo nkimanyi mwebalimu eddala banywanyi bange abatudde eri emabega nsanyusa okubalaba aliwo omuganda ngaoyanga nali first okubuuza netusirisa ebyuma netunyumyamu nefusuna bbeeri omutima gwalina twabireetanga jjoko nga byakusaaga naye twali tubikakasa ali yabikwati nagamba senga abagagga bonna mu ggwanga lino bagabana ku mutima ng'ogwa suna bbeeri senga ndoozi ensi eno yenyumirizaamu nnyo lwaki nakyogera bwekyo nti nabuuza suna bbeeri nembuuza wadde oti e Kampala nanyumiza ebaneneripazo nga basula kafaliso nanyumiza bwe yajja n'abeera n'ono negamba namugamba ekigambo kimu nemuga sula bbeeri abagagga bangi betulina mu kibuga muno Kampala nga newaabwe gyebabeera abaana abayitirivu ne baganda baabwe ne bannyinaabwe naye nga bali ku lutenda tebawa mukono kujja oba sula bbeeri nakulinamu omukono fena tukubenga omutima ogwo tegusangika teguliyo abagwena baba bali omuntu okukwata ku mukono namuleeta e Kampala nga yakuliisa musula mwenna yakulabira nakuwa omulimu fe abantu tusobya abavubuka naye nabeera nga akuwolerezanga kijingi twongere engalo ez'amaanyi tukwatagana kitalo kati awo tugattira Ssebwate kati zateguma atibeera Ssebwate omutaka ki ekiriwo nga tubeera tusula tukamukusaaga mibozi byaffe malina omuyita ekitiibwa n'ekitiibwa kyemani omuyita nti Ssaabasajjawo naye ebiseera ebisinga empisa obuntu bulamu obukkakkamu okugumiikiriza bikuwambuza senga tebabirina ate tebaalibadde ekyo kyetusaba kiriwa kumba ekitiibwa ky'omuntu akulese nga kiriwa tukuume erinnya lya Ssuuna Bbeeri nga Ssuuna Bbeeri bwakuma erinnya lya Mulangira Mulangira nenga yenyumizamu n'agamba yes musajja wange akola naawe Ssuuna Bbeeri gwakutteko gamba yes Ssuuna Bbeeri akola Basebo ne bannyabo nsanyuse nnyo okubalaba
essanyu lyennyina lingi lwakuba nti tosobola kuliraba. Bwensanyuka ennyo oluusi nkaaba, naye bw'otegeka omukolo nga guno abantu abazze babeera baganda bo. Era ekitegesa emikolo gino okumanya mukwano gw'omutuufu yaani, kubanga bangi abatusuddiya oli n'abeeri ng'agamba jjajja nze ndikyaliwo nnyo, naye bw'obanga omwetaaze ng'omuyita asobola okubeerawo. N'obukulu bw'ensonga eyo nsooka okwebaza mwenna abasobodde okujja ku mazaalibwa gange ag'olunaku olwaleero. Amazaalibwa g'ekitalo mwenna abazze ku Bwaguuga mwebalire ddala. Yakusooka okwebaza nga sinaba kwebaza mwami wa Lugembe, yakusooka nebaze Suna Ben. Essaawa zino yalinga omuzadde muganda wo, kugamba ye buli kimu, nti nze abasinga okuntegeera muntegeredde ku Suna Ben. Suna Ben yanzijja mu kyalo e Masaka, nga tuva e Masaka yandeeta e Kampala nga naye tannaba kuba bulungi. Olw'okugamba nti yali ali bulungi ng'amaze okikuba nga tannaba, yali akajja kubukidde 2016. Kuleeto gye twali tukola e Masaka batuyimiriza tetukyakola, tuli katebe. Nansanga e Masaka n'angamba naye ekituufu kiri nti wetaaga okuva e Masaka, jangu e Kampala tuyiiye. Nga mpita tuyiiye naye nga naye akyali mu kweyiiya. Kati omuntu asobola okukola ekintu ekyo n'aleeta munne, omuntu nga si muganda wo, kuba tulina baganda baffe e Kampala, zirina baganda bange Kampala bwe bali nga ate waffe y'omu, naye tewali yasobola kunkwata ku mukono n'angamba nti muganda wange jangu e Kampala. Omuntu yakwata ku mukono yali Suna Ben. Talina bwampita simulinaako kakwata oba Luganda wabula mukwano. Abasinga balowooza tulina ba Luganda, naye omukwano ogwo nga bwemumanyi e Kampala, omuntu akuleeta e Kampala n'akuliisa n'akusuza, nali nakatuuka e Kampala ebbaga yange gye najja naye engoye ne bagibba nasigala mwana we. Engoye nga nyambala za Suna, esaati jajjamu gye nyambala, empale jajjamu gye nyambala, nga tubeerawo twebakaawo ne tugwa wansi kafaliso kaffe ne twebaka ne twekumya nti embeera ejja kutereera ng'essuubi weeriri. Suna Ben muyinza okubeera nga abasinga mumulabye nga afuuse wattutumu, naye omutima gw'omulungi azze nagwo ne bwe yali nga tannaba kufuuka nga kyali kati, nga yeerekereza akatono k'ayina ne mukagabana babiri. Yagendanga okukola nga nze nsigale waka nga sinatandika kukola, naye ng'asobola okulekera akasente oba 10 oba 2 ojja kufunamu ekyokulya. Ekyo nga tebalaba nti si mwana wa nnyoko, kubanga oli asobola okukikola n'ogamba nti kyali kimukakatako kubanga muganda wange anansuulirani, naye alina baganda be, alina abantu abalala basobola okuyamba. Naye yankwata ku mukono n'ensijja e Kampala n'andabirira omwaka mulamba n'okusoba mpaka we nafuna akalimo n'entandika okukola, ate ne tusigala nga tukyali ffembi. Vision Group eyo gye mulaba temala gayingirika, kuba kyekirooto kya buli muntu ali mu Uganda kuno. Omwana asomya amawulire, omwana ayagala okuba purezenta, ali ku leediyo yonna oba TV yonna gy'omanyi mu ggwanga, ekirooto kye kyakolebwako ku Vision Group. Buli TV gy'omanyi gweoba ogiraba nga y'amaanyi, asabire singa lusa nenkolako ku Vision Group, kubanga yewali buli kyakabi kyonna. Okweyagalira mu media nga wasoma amawulire olina okukolako ku Vision Group. Bw'oba tokozeeyo oba tonnakituukako, naye kitegeeza nti n'okuyingirawo si kyangu. Abaagala okuyingirawo bangi, enkokola nnyingi, okugamba biyitirivu nnyo. Kati omuntu okulwanako n'osamba akaggi n'oyingira ku Vision Group, aba akoledde ekintu ku nsi kuno ky'otayinza musasulamu, nti aba atuukiriza ekirooto kyo. Nze ekirooto kyange kyali kyakukoleraku ku Vision Group, kampuni ennene. Kitegeeza kati ndi mu kirooto kyange wakati.
kijja alina mukama kyemugamba musaba bulamu bwokka nali musaba yabimpa akasente nako katandise okujja musabe ki omukyala akaseera bwe kanabanga tusanga tufu nkyetegereza abawala abasinga saagala kutomera bayaayi akasente kekazi abakazi baagala kasente oba bwolinamu akasente bajja kujja banoonya bunoonyi omutakampasa nabonanga ennaku etuyonka butaaba ennaku yatulumira ebuddu wano ng'okola n'okumalako omwezi mulamba nga tolina wadde essubi nti banakuwa yadde 10 naye ng'oli ku mpewo okeera ku makya saawa 12 n'okola so kitegeeza nti olugendo lubadde luwanvu nnyo mwami wa lugembe ono mukubireko mu ngalo ez'amaanyi musomole wadde mwasimuwandidda nti mwami wa lugembe omulaba wano mukama waffe era asobokera ku makya n'akugoba nagamba gwegenda todda ku mpewo naye tolimulabako ng'ayina yadde akantu akekuluntazaamu wadde ak'olubosibosi n'akatono munyumya bulungi ne musaaga ne museka bw'abaawo ensobi akugamba mu buntu so singa babosi abalabe bakola alina omutima omulungi ogwagaliza fenna Manyi nalyo kyamukola kwata essowaani abakulu